Ekitundu ky'omwaka 2020 tukitandikidde mu kiyongobero. Enkya ya leero General Katumba Wamala bwakubiddwa amasasi. Agona amalala mangi gengenda okuwa naye kansooke nkuwa emitwe emikulu egikoze ag'olunaku olwaleero ate oluvannyuma nkomewo nago mu bujjuvu. St. John's Secondary School ne St. John's Education Center kyekyokuldamu kyo. Tulina O ne Elevo, tukola arts ne science. Kumanya ebisingawo tukubire ku namba zaffe ez'essimu. Motto yaffe search for knowledge. Entiisa General Katumba Wamala akubiddwa amasasi gasse muwala we ne ddereeva yasimattuse n'omukuumi. Amagye ne poliisi gatandise okunoonyereza ku bazigu abalumbye General Katumba Wamala. Abeerabiddeko ng'abazigu balumbye General Katumba boogedde tukuleetedde n'owa boda amututte mu ddwaliro. Amasasi gabadde mangi kubanga nawe weegali awo ku gate. Gabadde mangi kuba twali tulowooza ennyumba yeekutta omuliro. Jeno ngenza okulaba nga gwamu amaanyi n'angamba munyambe. President Museveni yeeweredde abakubye General Katumba Wamala. Kale egyo gibadde mitwe kati gano ge mawulire gaffe mu bujjuvu ogakutuusaako nze Rose Kigongo Semwanga ndi ne Mebo Mulungi kulaba naffe ab'obubonero. Olunaku olwaleero eggwanga likeeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'abazigu okulumba General Edward Katumba Wamala ng'ali mu mmotoka ye ne bamukuba amasasi. Amasasi gano gasse muwala we ne ddereeva ate ye General Katumba Wamala n'omukuumi we ku Boyit Khalid basimattuse okuttibwa. Ettemu lino libadde ku luguudo Kisota nga kino kisangibwa Kisaasi. Katulabe ebibaddeyo. Abatuuze b'Ekisaasi Enakawa Division bakedde mu nyiiko bala abazigu okusasira amasasi mu mmotoka General Edward Katumba Wamala ku luguudo lwa Kisota. Emmotoka erina namba z'amagye ekinya DF 238 bagikubye emipiira n'etomera akafomvo weekwamidde nga General Katumba Wamala avuddemu omusaayi mungi wakati mu kulajja n'atwalibwe mu ddwaliro. Fane tula kuboda wakutwale mu ddwaliro. Katumba abadde agenda ligye nankumi mu kkoota zone okungubagira nazaala we Elizabeth Mukasi yafudde obulwadde bwa sukaali mu kiro ekikeseza olwaleero bwe bakubidde General Katumba ebbali n'ebbali wali amayumba g'ebikomera. Amasasi gano gasse ddereeva Alona Kayondo ne muwala we Brenda Nantongo. Ye General Katumba amasasi gamukubye ebyegabega byombi n'alumizibwa bya nsuso n'omukuumi ku Boyit Khalid. Abeerabiddeko nago bategeeza nti abakubye General Katumba babadde batambulira ku pikipiki nga bali bana era nga bisabisa obukokolo. Bategeeza nti gavuze kumala ekiseera abasinga kuba bodaboda basidde pikipiki zaabwe okwetegula ekibabo. Abasajja babadde bana ku piki bbiri nga kuliko babiri baviridde eno wa chairman waffe nga bali mu kujja bagoba General. Era we bamaze omukuba buli kimu bamaze okuba emmotoka y'emipiira buli kimu n'ebiggwa ne badduka kuba amasasi gatuuse paka eno nga bali kumukuba. We bamaze okuba buli kimu ne bagenda. Tumwegayirira bakasooka agenda afune first aid bamutwala ku Malikomu. Ekyemanyi kati ku Malikomu avuddeyo. Naye ng'ali mu mbeera ki? Abadde atambula. General Katumba omwanguyidde okumusa ku bodaboda n'omukuumi we okumutwala ku Malcolm Health Center okufuna obujjanjabi. Eno obunkenke bubadde bw'amaanyi
bwe bamutuusizayo nga batwakunganye mu bungi okwetoolola eddwaliro kuba agenzeyo kubaddeko abajjazi abapoliisi nga kalipago n'ekibiduka kabadde kamanyi nga wayiseyo eddakiika ntono ambyulensi ne zituuka n'akulira okuta omupoliisi eddwaliro ky'omwo. olwo abadde minisita omubezi ebyamayumba n'okuteekerateekera eggwanga Chris Baryomunsi atuuse mu ddwaliro neebaza abodaboda bajja General Katumba okumutwala okufuna obujjanjabi busookerwako. We got this information and I just rushed here to check with the clinic here how his condition is, because this is where the border people rushed him, and I want to thank the border riders who rescued him and rushed him here. The health workers here have assured me that they controlled the bleeding. Adumira amajiga UPDF David Muhoozi naye aze ng'asaze General Katumba bamuggyeko ku Malcolm n'agoberera ambulensi okutuuka ku ddwaliro lya Medipo International kwakasha gye bamututte okumulongoosa. tuwayiza muno wa bodaboda Kasibandi Kalimu afuze General Katumba n'omukuumi okutuusa ku ddwaliro n'alambula ku mbeera gy'abaddemu. Jeno n'avaayo wansi w'emmotoka gye baandi bamusudde, omukuumi we gy'amusudde. Omukuumi we gwe tulina okwebaza kuba akoze omulimu gw'amaanyi okutaasa obulamu bwa Jeno. Jeno ngenza okulaba ng'avaayo nga gwamu amaanyi n'agamba muntaase, ne mugamba Jeno tuula ku ppiki, tuula n'omukuumi we n'atuula ku ppiki n'omukuumi we okuleeta paka ku ddwaliro. Abajulizi basabye gavumenti okwongera obukuumi ku bantu b'omugaso baleme okuttibwa bwe batyo. Bagambye nti wanayita myaka mingi nga basoya yali omugezi wa poliisi Andrew Felix Kawesi mu kitundu kye kimu. Abantu abatalina mugaso bemuteekako obusecurity ne bubakulembera batuttira Kawesi kyatuluma omusajja yali atugasa. Adilisita baba bamukubye basobole okubalaga babajjeyo balage ensi ebeere mu matibu. Abajulizi bagambye nti kisinze okupoloma kwe kuba nti bwe bakubidde General Katumba waliwo poliisi emirundi ebiri naye kizitwalidde ekiseera okutuukawo. Base bakwese kamera zasibwawo ziyambeko mu kusuula abatemu. Omuntu akuba munama amasasi poliisi nga ziri bbiri zeeriranyaawo n'omuntu ali eri emitala w'amayanja n'awulira amasasi naye nga poliisi eri ku mulirwano bamukubidde. Tesobodde na kujja ate abaana ba booda balenga bali mu kibuga batalina mulamwa ne bataasa omuntu naye nga poliisi eri awo. Ababooda bennyini be bamulese be bagamba nti bakyamu naye ate be bamulese ne bamuleetawo. Ronald Kasasa Nejjo olumukire bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. God has given me a second chance. Oluguudo lugwadde okumala akaseera nga tewali mmotoka ebadde ekkirizibwa kuyitawo okuggyako ez'abakungu n'ab'ebyokwerinda. Abantu lutegedde nti General Katumba aleetiddwa mu ddwaliro lino ne bagenda mu bunyi nga kubaddeko adumire ejiri ya UPDF General David Muhoozi, omwogezi w'amagye Brigadier Flavia Wekwaso n'abadde minisitiri y'amayumba Dr. Chris Baryomunsi wamu n'amyuka obuduuzi wa poliisi Major General Paul Okeche. Avande Godfrey Golobo okuva mu poliisi ategeeza nti Avande Katumba bamukubye amasasi mu mikono gyombi ng'ajjako obulungi lwakuba muwala we ne deriva we batiddwa. But the general, yes, he was shot, but he's going to be fine. He's out of danger. Of course, he got injuries on both arms, one here and one left and right. But the other parts of the body are fine. Ye Dr. Baryomunsi yeewunyizza abantu abadde baagala okutta General Katumba watali nsonga erina kuba Katumba talina buzibu na muntu n'agamba nti wadde waliwo abagala okubatisatisa naye sibakuva ku mulamwa. Tetunaba abatutu bano abakikoze tujja kukirekera aba investigators batubulire baani abakikoze lwaki bakikoze kubanga General Katumba atabeera mu ttalo akola mirimu ye bulungi tewali bagwana nga naye ku level ey'okubiri okumulongoosa alina amasasi abiri agamukubiddwa mu sayidi eno eya kkono mu kibegabega teganavaamu ate mu sayidi eno eya ddyo galabika nti go gyayiseemu kukola ekiwundu nga kirineko
naye kati bamututte balabika nti kati bagenda kumoperating okumujjamu amasasi gano agakyali munda akyali with a lot of pain akyalina obulumi bungi nnyo naye ate obulumi obusinga kati buli okulowooza ku mwana we gwe basse ye brigadier byekwaza ategeeza nti Gen Katumba akubiddwa nsisi mu budde bw'okumakya muwala we ne dereva ne baviirawo kati abasawo bakola butawera okutaasa obulamu bwe yafiiriddewo ne muwala we baŋŋambyeko nti ye mwana abadde asembayo obuto Belinda Katumba naye yafiiridde mu masasi gano agakubiddwa mu motoka Jeno ye yafunye ebiwundu era tuli wano mu ddwaliro afuna bujjanjabi agambye nti batandise omuyiggo ogw'okunoonyereza abatemu abakubye Gen Katumba amasasi ng'era badde batambulira ku pikipiki ng'obudde bwonna bakwatibwa kakasa nti obulamu bwe tebuli nnyo tebweraliikiriza nnyo akoleddwa abasawo banaatera okufuluma okutubuulira kiki amasasi gatuuseewa obuzito bwako bwenkana ki oba obulamu naye nga kitumanyiko kati nti ali out of danger Gen Katumba ng'ali mu ddwaliro aweereza obubakiri bannayuganda nga bagumya ku mbira gy'alimu n'alaga okunyolwa olw'okutemulwa kwa muwala we. All my children, I'll be fine. I've survived. We have lost Brenda. That's God's plan. She had nothing. She did nothing to this world. But the bad guys have done it. But God has given me a second chance. Amen. Amen. Amen, Daddy. Amen. I'll pull through. Don't worry, I don't have bad injuries, only the arms, but I'll be fine. I'm with the doctors, and the doctors are doing everything possible. I love you guys. Please pray for Mommy. Mommy's in a terrible, terrible state. Please pray for her. David Tamale, yakusakidde gulyo ku Bwakedde TV. Kati bongere essaala abafamire ya Gen Katumba wamala neggulira eryo tugenda kusooka tuwummulemu naye nkomawo n'amawulire amalala mangi agakwata ku nsonga eyo tovaawo ku Bukedde TV. Enche ku Bukedde TV. Sanyusa famire yo ng'okozesa Kyogero Herbal Products.